ya Allah tukusaba nindi wafuwe kwanga Edirisa Musuuza naye atuuke ku lunaku nga luno nga tukyali balamu nga tukyassa nga tukyalina amaanyi atutuuseeko ku kitiibwa kino nga ffe aba big talent nga ffe bakwano be nga ffe bazadde be atuweesa ekitiibwa mashallah ya Allah tukusaba omutuuba otuuse omuwa omukyalo omulungi omukakkamu amwagala nga bwali mashallah nga temwagalako linnya likyokka amwagala nga Edirisa Musuuza akaana k'embaata ya Allah tukusaba eti naye omuwa omukyalo omulungi ya Allah tukusaba mwenna abali wano era Allah atutuuse kwolwo olunaku nga twenna tuzze ku mbaga ya Edirisa Musuuza tulye piraawo afunire amaka naye abeere musajja waki wavunaanyizibwa alhamdulillahi rabbil alamin era Allah wagamba omuntu bwakusaba nga ali pure era ojja mwanukula era tumanye emitima gyaffe mirungi ojja kumwanukula musajja waffe mu myaka nga gumu nga tuzze wano insha Allah era Edirisa nze ku mbaga yo obukadde kumbi mweyamye era nsaba Allah ayanukule yedduwa. Martin, thanks for being a good man. We are so proud of you. You're such a good gentleman. I'm so proud that you found your soulmate, and I pray to God to bless your marriage. Me as twaha nkyali mukweyiya kyokka ndi musajja munyankole, so Martin kuwadde nti nange ngeekamo inshallah. Nange bw'obojja Mama Talia, we have a daughter, she's called Talia. She manages my things. So mbadde nkusaba mu bintu byaffe tujjemu ente emu tugimuwe era ng'etambula nga yamagulaana tetujja kuwa ssente tujja kuwa ente inshallah. Bigambo byange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda waffe Kenzo Musuuza tumuyita muzeeyi kati. Owa muzeeyi kibeera kitiibwa kyamaanyi nnyo era abakitegeera bwe bakimanyi. Era neebaza guno omukisa ngenda kwogera mu biti bibiri. Muganda wa Martin ate ne best man wa Martin. Okubeera muganda wa Martin twafuuka ab'omukwano era lwa Musuuza. Embeera ne tugiyitamu ffenna ne tumanyagana ne twewabula. Nenze Mukama yannyamba ne musookayo. Era okumusookayo ye n'empeta gye mulaba n'ekitiibwa kya best man kye bampadde. Ate okubeera best man kintu mulimu gw'amaanyi nnyo. Era nze Linda ne Martin neewaddeyo nze nga nze okutambula nammwe mu luno olugendo lwe mutandise leero. Abasinga bayinza okubatiisa nti lugendo lubi si lulungi, naye nze njagala bagamba lugendo lulungi nnyo, lubeeramu amakoona neera Linda onootuuka ku kkoona ng'osibamu katono ng'osooka oddayo okka emabega ng'omala weeyongerayo. Gega amakoona ge bakola ki ge boogerako. Era nze kye mba nkusaba Linda nti omusajja wo mwagale omuwa ekitiibwa, onookola ebintu ebyo bibiri era Martin bigenda kwekola bwekozi. Era ne Martin nkimanyi bwe tubadde twogera era yakwagala era yewaddeyo okukola ki okwagala. Ebiseera byemaniddeko byentegereddeko Martin muntu mwewombeefu nnyo, ye muntu atayomba ne baba ng'anyiize gonoova eri ne pressure yonna akukkakkanya ye Martin gwe mmanyi. Ate nti musajja wa bigambo bitono nnyo n'ate mu bikolwa Kenzo yabimenyeemenye nnyo nti mukozi ate waba ng'asazeewo okukola ekintu akikolera ddala mpaka ku nkomerero. Era nze mmanyi nti Linda ofunye omusajja omulungi ennyo. Era bazadde ba Martin twagala obbeebaza, mwebala okukuza n'okuzaala omusajja ffenna gwe tufunyeemu nga mikwano gye nga baganda be. Bazadde ba Linda era tubeebaza okutuba omukyalo omulungi. Era ffe twewaddeyo ng'abooluganda ba Martin ntugenda mulabirira nga omutuwadde bwe mutyo mugenda okuba nga mumusanganga. Era wabeerawo obuzibu bwonna ndowooza amagye ogalaba gebembeddwa mukulu waffe Edirisa. Tugenda kuba nga tukola ki nga tumulabirira bulungi. Era Martin era neebaza nnyo Kenzo ekintu ky'okoze leero kintu kyamaanyi nnyo tekisangibwa buli wamu. Ekyo kiraga nti Martin yajja mu Kampala, ffenna twajja mu Kampala nga tuli omu, naye mu kutuuka e Kampala ate ne tusangamu abooluganda abatwagala
era ku ttaka Kenzo lyakuwadde Martin nange nyongeddemu enteekamwa so that Linda abenga anywa ku tutta era ng'akama era Kenzo tukwebaza nnyo kuba kyolaze leero kintu kyamaanyi nnyo era Martin weebale kuba musajja mulungi ekyo kyo kiraga nti oli musajja mulungi era nga naffe tugenda kukwatirako tulabirire amaka gaffe ate twezimbe ffenna ng'abantu bonna abazze abaagala Martin era tubeebaza nnyo leero mbadde mu kkanisa Reverend nankwasa ne bankwase ne baasa bwe bukakafu nti Martin ali legally married era kwano njagala njimukwase ye ne mukyala we so that omulimu ngutuukirize nga best man tutandikiraawo so ndozo gwange ngumaze era gutandise leero omulimu gwange kansabe twaha naye agireka ayogera wembulimo eke kawanga nga yomu ku bayitiddwa olunaku olwaleero abamu ku abo celebrity abafunye omukisa ogw'okuba ku mukolo guno abasinga tebafunye mukisa but otherwise wembule how are Martin muchomanya chibadde ibadde bintu bibiri kitwaze mukuku chaka ile kitu no kwa sawa chaka ile yake ngati kile ya amani la nange mwanasa walinda mama nitaka kusoka so Mr. Rosa unaona ngamulaba even because it was first special year just in my mulaba kirabo musajja kimwadde so ya yaji yavuga chukuma yaje ndi wa family nani kirabe tuga chukuma ngamba atokyo Leweninga bagenda okuuma tuba kuumeti abiri maze kameyika mekisa katano nena yabimuwadde wambula kikyozzaako mwezi gwaivu odde nina project sigita project emisemu etawenkani foundation yeri engeri sitakoma kusabira some projects zikoma project nekoma yobe yange niyita etya kama lifetime thing emisemu tegenda kukoma wakyawengani foundation amanye ebintu bingi nnyo naye kati tulina okuza essaawa za leero n'oluyimba lwange nombuuza lwaki genda maaso obulomabira yeyagirakinga ekyavulamu ebintu bye n'oluyimba lwange oluyimba lwengenda audio yeah mali fresh kama mali fresh fresh opportunity kama mtu school sijadogera linnya naye sawa zonna time abantu bamenga happy abantu batemuko ekiro kulingeri wadde ebitambula nyina okusoka nimbawe ekiro kulingeri wali kumbulenga azina naye wadde waliwo ebitambula redi kuwede nyina abana beekumye kubangi ne bali kuzina tutegeera abaana b'omupingiza obusobola mu abaana ba foundation zitegeeza era kitambula bulungi kale teyaza teyaza kale because exclusive kwetu kyali Rain Media kukamera kwali bulungi topao olunaku olwaliro tusinzidde wano ku Las Vegas omukolo omukulu we gubadde oba reception oba gyewandisa reception Rain Media ku kamera kwali bulungi nnyo genda omufollowing ku YouTube channel ye naye omukolo guno tugenda kuba tugubawa butereevu nnyo ku Rain Media YouTube channel wosobola okubanga ate obafunire olunaku olwaliro Kenzo kyakoledde mwana mulenzi
Martin Beta ngono ye manager we bamaze ebbanga lyonna ebbanga ddene naye olunaku leero Kenzo akutte emmotoka ey'ekika kya Radius gyamukwasizza olunaku leero kwatadde ekazetta kataano zasobodde nazo okuba nga ate amukwasa olunaku olwaleero. Allen Cruz gemanya Mr. Handsome tukyagenda mu maaso n'okulaga bingi nnyo ebiri ku mukolo olunaku olwaleero. Ky'oba okola tovaawo sigalako Cruise Exclusive